Mbalamusizza mwenna. Twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu, obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkira ag'emyaka 32. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka abadde ajaguza amatikkira ge ag'emyaka 32 ng'emikolo gino gibadde kibuli. Kale mukulike eyo mwenna ababaddeyo kwosa n'abo abaagaliza Ssaabasajja amajaguza amalungi. Kati ffe eno mu kadongo kamu ebiseera ebisinga tulina abantu abakola ebintu eby'enjawulo okugezaako okubeera nga bajjukiza abantu. Kale olunaku olwaleero nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst nsazeewo neeyambise olumu ku nnyimba za kadongo kamu nga lugezaako okubeera nga lutujjukiza ebyo ebyali Nnaggalabi. Bangi tetwaliwo. Twaliwo mu buzaale naye in presence tetwaliwo nga 31 omwezi ogw'omusanvu 1993. Kale tugenda kozesa olumu ku luyimba ez'ennyimba za kadongo kamu okubeera nga tujjukira ebyo ebyali Nnaggalabi. Kale katukozese oluyimba luno. Omudongo wamwe mfunyewo ebbanga mbayimbira te, nkomyewo ddiiko omudongo wamwe mfunyewo ebbanga mbayimbira te, sirinawo ttako nziza emirembe mbadde nkyalaaza mbinoonyenoonye, n'enzuulayo ekkula mbakyamuleera n'enfunayo ebbimu erisendasenda, buladde nnyo maama obuganda bwonna kizaamu amaanyi nga bw'oteredde, bwe mbanga ntuusa obbanyumizanga kerere n'olwali nabiibagana netisa obubakedde be musanvu kuliseeyo kabaka omutanda waffe, kulisa nnyo kabaka omutanda waffe lwatikkirako olwekazozi buddo nendeeta amasanyu mukana akadongo neyanza omukulu pulezidenti wakola nnyo omukulu pulezidenti n'otuddiza byaffe obuganda bwonna buliiriza gitanga bweteredde bwetenda abakulu emirimu gyabwe abalangira sse bonna mwabambejja nze nzuuyo ddiiko abalamuseera abanoonya obutebe mbunoonye mangu njagala mbitontomenga munteredde gwe wasolo ssebo otowungawunga benyimbira kula abakuulu munsi abanazi n'empina muziteeketeeke olunaalya munda gunga lukoleera. Okay, kale bwe tutyo nzize n'oluyimba lwa Godfrey Ntabaazi. Godfrey Ntabaazi yoyo Diikula eyasooka wano mu ggwanga lya Uganda ng'ono yatandika okuperforminga nga Diikula mu mwaka gwa 1984 era ono n'erinnya erya Diikula alirinako copyright bana abasigadde bakozesa kintu kiye kyoli. Diikula ono gwe tuwulira yoyo yali awalagana ne Prince Jopo Kafero. Gw'owulira Prince Jopo Kafero nga ayimba oluyimba lwa Kiwenenya amazina era bw'atyo noono teyamulekerera yamuddamu nga amuyimba oluyimba lwa Kaloddo nga kwolwo yagatta Prince Jopo Kafero n'agatta ne Wile Mukaabya gwe yayita Kisabuni n'abakola mu luyimba lumu lwe bayita Kaloddo. Eyeetaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwavula stage woba weesitudde oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Waliwo abajja okumbuuza taito banaye ebyo sibikola. Bwe tuba baakola business tukole business tuveewo naye ebyombu luno baluyita batya nedda sibikola. Gwe teekako mbeere nga nsobola okubeera nga nkuteerako. Kati bino we tubijjayo bwe tutyo olwo nga mutandika oziwulira nga n'abalala batandise oziwanika. Kirungi nti baba balaga obugagga bwaffe obwa kadongo kamu naye nze mbagamba nti obw'olumu twandibadde tuwanga ne credit ti omuntu gundi kino ye yakivumbudde oba kino twakijjewa gundi. Kale bwe tutyo Diikula agezaako okubeera nga atulaga emikolo egy'amatikkira ga gyali gitya. Bino bye mulabye ekibuli olunaku olwaleero. Diikula atuzaayo mu mwaka gwa 1993. Enteekateeka y'omukolo yali etya era luno lwe luyimba ekyamazima buli omu alina kye yali asinga munne. Wempuliriza oluyimba luno lunzizaayo emabega ne lutuzaayo mu memories
ziri enkadde okutulaga ebyo ebyaliwo nga bakola amatikkira. Kale bwe tutyo katweyongereyo mpola mpola. Kendidde munda gobba w'ebigambo amatona amaaso mu bintegenyo ne bwe ndiba ngenze waffe kaganga ndireka mu kikusa ekitone kyange byendesa ebingi bibyo mubyewo njagala ngutontomo omutaala buddo gwalingaanikana akayenja kaffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Twasookayo okukola nga twotereza twali obanga ey'emitwalo 9 n'ebyokukozesa nga twotereza ne bayo semina omusomo gwaffe ne baminisita abo gwabaleeta bakulu b'ebika nga bateredde n'abamasinzizo nga bateredde ne tutegeka okukola emikolo gyonna nga tuliiwo mu kinya obuganda bwonna bannamawulire obutabo bwaffe ne bagasakanya bw'okututegeeza munna mu kabi ne Uganda eyogera akiikira embugande ng'abo waffe ne balalika okukola emikolo gyonna egy'ennaggala by'omutaala buddo ne tufuubako okukola obuyonjo bwonna nga tuliimuka ebugo nga tuteereza. Okay, kale bantu bange bwe tutyo tuli mu kubeera nga tutambula. Bakulaga nti emikolo gino okutandika basookera ku kayanja ka Ssaabasajja Kabaka wano emundeeba.
we bava ku bakayonja then na bannamawulire oba gundi Kabaka ayogera oba ez'empapula zaddawa muno Taifa ebyo byonna ebyaliwo agezaako okubeera nga atumenyeramenyera ebyo ebyetaaliwo. Mbagamba nti gwe ayagala kadongo kamu kozesa nnyo omwana ono omuto omusembereza ebintu bino. Lwaki omwana owuliriza nga tomuwadde mukisa kubeera nga awuliriza nti kati saazi nayinza obutabitegeera naye in the coming years agenda kubeera agambe daddy mami anti kojja senga biki ayina oluyimba lwe yawulirizanga oba ayina gundi nze kubanga abantu abasinze okumpagira bayina ennyimba ze bazze nga banoonya nti oluyimba luno jjajja yaluwulirizanga. Kale bwe tutyo tukyali ku Godfrey Ntabaazi n'oluyimba lwe nga atumenyeramenyera ebyali enaggalabi mu nteekateeka naye nga nkugamba nti lugendagenda ku New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade edduuka New Subs Fashions genda kuva ku New Pioneer Mall oyise Wilson 1 Health Pharmacy weekoma kati awo yambuka amadaala ako. Waliwo mukwano gwange yanswaziza nnyo butalabangako kalango kano ka Be Easy naye nga abadde ankakasa nti alaba programu zange zonna zenteekayo naye nga akutakalabangamo nasese kata ngweyo naye nga muli mutya. Kati Ama's Closet eri wali ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka 252 mukyala Nalubega Brenda wali okubanga akuweereza. Tuyina Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsaggu. Omuziki ogwaffe ogwa kadongo kamo buli lwakubiri olusemba mwezi nsaba muteeketeeke nga tugenda beerangawo n'abayimbi baffe ab'enjawulo. Kati Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences olulimi oluchina ne IT balutaddeko nnyo esira wano ku kamera ndinoono bamuyita Sentamu Ibra aze okunkyalirako wano neŋŋamba kubanga be baana be natandika nabo nga bannyambako ebintu bino naye avuddeyo ku ssomero shotiri kujja kumbuuzaako n'okulabako b'ekitundu. Kale netuba nga tuli mu kukola naye wenjogera ku kya IT ndowooza akitegeera gyali amakulu g'ensonga zino. Kale bwe tutyo tulina Kikaya weeri, Plan B weeri, St. Michael Educational Center weeri ne Twinex International. Kati katweyongereyo ne muganda waffe katweyongereyo eziraga omulungi nga bwe zitalwa n'abujjako eddiba omutonzi waffe kyali kibijjiko okulwokutaano ne tukwata akasiki abaganda ffenna abebbalibbali abali mu byalo ne tusomba ebisiki nga tukoleza ab'omu kibuga abaavu mu nku bakomera bino ebipiira byabwe nibawegera ku lwokutaano n'atuuka Kabaka Damuula waffe yakwata ly'entebe eryo lyamuleeta sekuko we yaweeteranga wooyo buddo bakisimba zaavuganga tujja cyancaayi ngalabi yabogola ekasozi buddo baleeta n'embali disiko zaabwe bakijaana ne batema omubaali baabwe mikolo egy'amaanyi emizizo gyaffe egy'ennaggalabi egyatutwala gyatandika bukya emizizo gyonna sebano beewe yalumbira Kabaka waffe Ssaabasajja yewangula emizizo gyonna sebano be n'abajasi be ne badda wansi ku kiggwa ekikulu ebwanika Kabaka we yanazibwa amaziga gonna abamu twasula tunywa omubisi gwaffe tewali yeebaka obudde bejje batiko ne babiina amabiina gaabwe ne babiinula nnyaba ebitigi byabwe. Okay, kale bantu bange bwe tutyo tukyali ne muganda wange Dikula tuli mu kubeera nga tuyita mu amatikkira g'omutanda gaali gatya akulaga Ssaabasajja Kabaka yali ava mu Ssabataka okufuuka Kabaka yatambula atya nti yayita Seguku bw'atyo okubeera nga agenda wa agenda ku mikolo. Kale n'emikolo butya gyatandika oyo Sebanobe ndowooza waliwo emikolo egikolebwa nga yagenda okufuuka Kabaka alina okugiwangula balwana n'awangula olwo n'emikolo emirala negigenda mu maaso era akulaga nti emikolo Ssaabasajja Kabaka yagiwangula bulungi era abajjaasi ba Sebanobe ne batuula wansi nga babawangudde. Kati ebintu bino simanyi radio ya Buganda kya Bassa lwaki ennyimba zino
temufiisaawo obudde okubeera nga muzikubira abantu kati ng'olunaku olw'olwaleero tubadde tusuubira ennyimba nga zino CBS Simba tulina guno Bukedde radio z'olulimi Oluganda ezo ezigenda ewala eziwulirizibwa ennyimba zino lwaki tezizanyibwa naye abantu ne mugamba nti abantu bakyaye ebintu byabwe naye ng'ennyimba ezoogera ku kintu okwongera okutwagazisa ekintu n'okutusiigira ebifaananyi ffe abataaliwo temwagala naye ne mutukubira ez'abazungu ne mutukubira zino ez'abavubuka kati olunaku olwaleero tubadde tusuubira kuwulira nnyimba nga zino kale katweyongereyo naye nga puroguramu ngiweereza buli anjagala ng'onjagala ng'okwagala kwo kuva ku mutima waliwo munnange abajja olwanakola kyabo sijibahwereza waliwo omuntu abeerawo nti muzungu David leero ataddeyo kaki muzungu nga nemba simuweereza link kimukakatako okubeera nga ayitayo ku YouTube okubeera nga angoberera kale katweyongereyo tulabe ndowooza kino kyekitundu kye tugenda okukomako kati ebitundu ebirala abaagala mujja binoonya nakirako site ekibuga kyaffe muziranga gyavuga akasozi konna Museveni yalinnyira omutaala buddo bajja nawewuwe Janet Museveni kulw'amatikkira nga bagumidde Vice President Samson Kiseka n'emmere Kiseka gatokoseka n'abagenyi enkumu abajja bonna ne bannaddiini abakulu mu nsi zaali ziwera 3 ssaawa ez'enkya ne batandika okukola emikolo gyonna bataka ne beetala akasozi konna wamma ne beebuga omutaala bonna mugama aw'enkima ne kasujjulubinga n'ombamba n'akerebu beetalanga mbamba sebannobe akuuma naggalabi kavuma owengo bwe beebuganga lubuga n'alinnya nabaloga baali ne nanziku bwe beekejanga motoka akabogoza mu kwenda n'abalala be baaliwo okukola obuwangwa bwonna Okay kale bantu bange bwe tutyo bwe tulabise onako olwaleero nga Dikula agezaako okubeera nga atutemera oluyimba olwo luwanvu gwe alwetaaga nga lulamba leero luno ngenda dubaguze 15,000 nange mumpagireko mbaterekedde ebyamwe bingi luno lumpe 15,000 kubanga ekintu ekisomesa gundi ennono eyo ndina omwami gyo gwe nagambye nti abantu ajja n'agamba nti oluyimba olwo lwe lwanfuula kyendi naye ng'ayagala lugule nusu 5 na oli n'agamba oluyimba olwo lwenzijukiza mami wange lwenzijukiza naye nga nusu 10 kati abazungu heritage kyekimu ku bintu kubanga kati luno oluyimba nga bwe luli oyinza okulusanga nga luli ku $10 nga 10 $10 z'emitwalo nga 3 wano kati oba ogula alubamu yonna n'omaliriza nga munange otaddemu ekiwera we batyo abazungu we basobodde okuuma ebyabwe kubanga buli kimu bakikozesa passion kale bantu bange tulabagane ate mu kitundu ekirala mwebale kwagala ggwanga lyammwe Buganda ensi yammwe Uganda n'obuwangwa bwammwe nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst mbalamusizza mwenna twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkira ag'emyaka 32 tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo abali mu bibuga amasaza era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe tusaba nti tumuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka kino tukirabye emirundi mingi abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza
mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda gwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mmwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume. Amaz Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.